Nankabilwa is going to be operated. Tuli mulago no Naggulu Nankabilwa ali mu kutambula bamulesa alina okubeera operated. Bagambye okuzaala obulungi kugaanye, so atambulamu basuubira nti bwe bigaanira ddala bagenda mulongoosa bulongoosa. Naggulu hospital. Wano waliwo bamuyita kadumpuni oba mwamuwuliranga edda neiba, naye alinawo mukyala we agenda kuzaala, so akkirira alina okuba nga alongoosebwa. Batugambye embeera bw'egaana ayinza okulongoosebwa enkya obudde obw'okumakya. So tuli wano kumpi ne theatre nga mbalageko theatre yiino. Bagambye ayinza obutasobola kusindika mwana. Tugenda byeta mu full program byonna because tuna interview gye tukozeeyoko wano eno. Badde manyi babeera bagenda okulongoosa like oba tolina kutambula. Bagambye otambule neera. Ekisimba lukulumi. Kati ne bagamba okuba nadde manyi nti bagambye otambule bo bennyini. Oba otambulemu. Tebena kirala kye bakugambye nti oba ojja kumala oddemu osindike. Yes, bangambe kimu Dr. Menini yangambe kimu bajja kunongoosa enkya kumakya. Kale kankuleko oyongere otambulemu, naffe tugenda naye tugenda kukomawo kimanya oluvannyuma. Tuli Naggulu mu ddwaliro, saa zino ziri 8 za kiro. Agezaako kulaba nti atambulamu around the compound n'ewalala. Naye waakulongoosebwa by'okuzaala mirembe birabika ng'ebigaanye. Abakyala bayita mu bingi, atambula okulaba nga yeetooloola naye obulumi bwo bulabika ng'obungi ddala. Obulumi bubuli nga obungi ddala. So bwe basaba ssente mwe mbagambye temulina ssente kubeerera teziriiwo. Tunaaba tufunye ssente endala then tunaalaba kuba ebyokulongoosa mpulidde nti basaba ssente simanyi mitwalo ameka. Kale nekimanya kijja kuggwa.